bannange twekolerere. And I'm telling you to use an integrated approach. An integrated approach. Ente nina nyingi. Nze buli muntu yenna ndaga nti alina ente nnungi nnyo na buli kimu. Mba nindirira ekintu ekyo andage ku nnimiro ye. Ng'omwami omu gye nagenda Saalongo Lugoloobi Site Farm. He impressed me nga ndaga ente ze. Nantwala ne ku bisagazi. Era mwami Lugoloobi yampa ebisagazi bino gye nabigula. Era buli lwe mba njagala gye mbigula. Mwami Lugoloobi nantwala kasooli we. N'aŋŋamba nti kasooli ow'okula musayire gy'omusimbanga ng'omufuutiise n'omuwako buwi. Kubanga tetwagala nnyo, twagala awanvuwe, twagala abeereko ne siteemu nnene. Twagala omufuutiikanga okolamu omulundi gumu. Oyo omwami has my respect. N'abalala has my respect. Naye omuntu yenna ndaga ente nti akama liiters 35 n'atandagangako waalimira mmere ye. Just get to know. Unless nga tosobola kufuna ttaka, just get to know you don't have Mameri Kachika's full respect. You have his partial respect. Abantu bangi nnyumba yigiriza nti bw'oba olundira on the suburbs, outskirts, Namugongo, Kira, Kiwologoma, Kyengera, mbawa amagezi gamu nti eyo yabadde kindergarten. Muvudde mu kindergarten, mugende mu primary 1, lower primary. Mugende mu upper primary, paka le munagenda mu senior secondary. Wano w'otandikidde gezaako okulaba ng'onoonyayo acres 2, 3, 4, 5 wabweru w'ekibuga osimbe emmere. Mameri Kachika bwenkola. Kati omulaba ono akuze ayagala na kuyitawo mwe tumukolera silage. Ne kuba ono gwe twasooka ono asinga kwoli weeks 2 kati n'oli tukyamutereseemu. Naye kati olaba Mameri Kachika, it's not only an issue of planning, you know, it is an issue of planning and execution. Omuntu oteekeddwa okulowoozanga ennyo naye olowoolezanga mu mbeera gy'olimu ne gy'oyagala okugendamu. I really actually respect nti omuntu bw'oba wakola bintu olina okusukkulumako okwo ku banno. Olina obbasukkulumamuuko mu ndowooza so si kubavaamu. I agree with the theory of an ego. Egenda waggulu ennyo naye nze ate Mameri Kachika nze ebyange ebisinga mbikoledde mu bantu bweti mbikola babiraba. Mbikola babiraba. Nze sibipulaningira wala nnyo. Nensimba emiti nga bagiraba. Nenjikuza nenjitunda nga bagiraba. Nenjitemawo nenzizaawo emiti nga bagiraba. Nenseekamu kasooli nga bamulaba. Nemujjamu. Nembayita nti mujje musimbemu kati ebijanja nga babiraba. So you plan, you execute. Naye ng'oli mu bantu bo. Beera mu bantu bo kubanga abantu bo endowooza yaabwe yonna ebalimu enkyamu. Gw'oteekeddwa okugibajjamu. Togibajjamu bujja na bigambo naye na bikolwa. Nze nakola bikolwa, nze nkola bikolwa paka lwe ntuusa okubisharinga n'abatansemberedde. Naye nga nakola bikolwa. Ebigambo bizze luvannyuma Mameri Kachika mulabe ku social media recently. Naye nga yali yakola dda. Namala kukola nenzigumira nendooka ntandika okuyigirizaako ku bantu abalala.